Olimba olw'amwana oyo Gloria Bugi yavuddeyo n'atuwaayo akantu eyo mu Kampala mu ebiri mwe tutambulira omwo. Kaakati no munnange oluvannyuma lw'okubeera nga obufaananyi obutambi bwamudduseeko kye twongera nno okuvumirira ekisooka waliwo kye bayita okuinvadinga privacy y'omuntu ekyo weekiri waliwo okukozesa obubi omutimbagano ogwo gusobola okubeera omusango naawe nnyini akasaasaanya kyova nti nze sikalina waliwo abadde abampeereza mesina nga nsayimo kampeerezeeko sikalina mundeke siina gasibwa kaakati no munnange okulikanga musango ate naawe nnyini abulikoodinga ne tugamba nti munnaaye lwaki olikodinga kwata oli gino gitwala eri agikola kyajagala do not record kaakati no munnange yavuddeyo n'atuteekerayo omukuku gw'ebbaluwa okusobola okubeera nga ate gutuukira ku kikolwa ekifaanaganako ng'ekyo kye yakoze era nga Gloria Businji ono ffe gutumanyi nga Gloria Bugi yavuddeyo n'agamba nti hey everyone I am addressing a personal matter that recently gone viral. Yes, those photos are for me. Teyeeganye nti omutwe gwe gwange. Those photos are for me. I am deeply sorry. Nice. Simanyi kyona atukola kubanga ky'ekyamazima kyayisiddwa bubi. I am deeply sorry for any offense or discomfort caused. Please know that they were shared without my consent to the public, but it was your consent to the person who sent the photos. Kale, how ne tuvaawo, and I'm taking steps to address the situation. I understand that my privacy has been compromised, of course, because in tukulaba nga oyambadde omwana ngambi nze ndi kati ndi kafaananyi. Yes, my privacy has been compromised, and for that I am truly sorry. To who? Kale, I appreciate your understanding and support during this difficult time. It has to be difficult, bannange. Let's work together to promote kindness and respect online. Akantu ako kakulu nnyo. Bw'atu Gloria Businji bwe yavuddeyo n'atuwandiikira omukuku gw'ebbaluwa n'agutambuliza ku kavidiyo. So, mumusonyiwe. Tekwabadde kusalawo kwe, tekyabadde kwagala kwe. Era agenda mu maaso okubeera nga ate atekinga steps okulaba nga oyo katakatambi nannyini kutakatambi akolwako nga amateeka bwe gandibadde gakola ki galamula. Kaakati ate anko Abbe Musinguzi ye ng'omuzadde oba kati abakikola nga muzadde ye ng'omuzadde kyamukutte kumanya bitekisa abasajja baludde mu kutegeka ebivvulu bwe yalabye katambi k'omwana no nga kafulumye n'agamba nedda tetujja kuleka nsonga eno ekome bukomyawo tulina obbaako kye tukola ekikola ki ekisukkawo soka mpe ku anko Abbe. Tetugenda kubeera mu nsi olw'okuba ejjuddemu ababuyabuya abatono tuwoze sentensi yonna ena ejjudde ababuyabuya tosobola kweyambula oba Mukama Katonda teyali musiro okukweka ebifo ebyekyama n'akugamba nti oba abantu baagala okubiraba olina biraba n'oyo omwagala waabwe nga muli babiri naye tosobola kuvaayo mu lujjudde lw'abantu n'okweyagala erinnya ne weeyambula n'osigala butte n'otukuba ebifo byo ebyekyama n'obikuba abantu mu maaso. Eno Uganda muga teri mu mateeka abantu mwekyayi tubikuba ku sseeri nemutunula butunuzi ng'omuwala afunamidde abaana baffe afunamidde ensi ne tutunula butunuzi tetugenda kutunda butunuzi oyo omuwala simanyi Bugi tukoze bitya olunaku lwejjo namulabye ng'atambulira ku kitimba nga yeeyambudde engoye asigadde kute neŋŋamba UCC ekola ddi poliisi ekola ddi n'ebitongole ebirwanizi by'eddembe mukola ddi okuleka ensi yaffe ejjulemu abantu ababuyabuya nga bano okuvayo olwaliro nva ku ripootinga ku side reporter oyo omwana omuwala ayagala abeere ekyokulabirako era mu nnaku 3 nnya baana bato bana bakumukwata nja kubeera ku side reporter benaavaawo ngende ku UCC mbabuuze bakola mulimu ki tetusobola kukkiriza baana baffe kwonooneka kubeera mu nsi tubenga ffenna ababuyabuya ensonga nno olwaliro ndise ku side reporter okulaba nga ripootinga omuwala oyo simanyi Bugi bikoze bitya eraze obwerere bw'eri ensi eno eyo si nnono yaffe si kalica yaffe ey'okweyambula n'osigala obuto osobola okufuna erinnya mu mbeera endala yonna naye nga teweeyambudde ng'oyo omukyala oyo njagala abeera ekyokulabirako abaabinyumiddwa mubinyumirwe naye nga muli eyo mu kisenge ebyo osobola okubikola mwenna abantu muzaamu kamera mubikola naye nga olina omwagalawo mu kisenge
watugala we walaba anko abba ayogedde tusobola kuzzaako kigambo yadde n'ekimu atayinza kwogera ki Abitex ayogedde kyayogedde bannanga bw'abyogedde byonna bituufu byonna era Abitex twe tukuwagira genda mu maaso naye nze gwe nninze ye musiikale agenda okkulira mu fayiro eyo ng'abuuza kubajjukira olina okunoonya evidence nga buli kyalabikidde mu vidiyo olina okukikolako statement kakati awo kaffe tusaba mutuwe ku musirikale oyo tumuteeketeeke bulungi amanye kyagenda okwambala kubajjukira abasirikale babeera bize tebalina nnyo budde bwa ssimu kakati mujja kgenda mu omusango ng'alowooza mutono kulumba omusango munene muzibu so mutuwe omusirikale tumuteeketeeke bulungi tumubuulire nti mu byogenda okukolako okunoonyereza kuliko kino oli lwedde omutima mulamu sikuwa musirikale ka vidiyo agenda okunoonyerezaako pressure zimukubi oba ntegeera so byonna byoyogerako Abitex bituufu naye omusirikale oyo yeetaaga okuteekateeka kubanga ayinza okwambala ebyo tebabisomesa kubanga teri mateeka gaali gamanyi nti ne Gloria Bugi alijja teri mateeka gaali gamanyi nti Gloria Bugi alijja bannange ngazze so omusirikale mumuteeketeeke bulungi amanye kyagenda okugendako n'amaanyi n'obuvumu bw'alina okukola kyokkozesa ate embeera esobole okugguka naye on the serious note abaana abobuwala bino ebintu bibaddewo era bikyabeerawo naye fuba okulaba nga toli ggwe yes omanyi bannayuganda bingi ebigenda mu maaso mu bulamu bwaffe twerabira mangu yes twerabira mangu mu kwogera ku kintu naye tekituvaako omuntu ajja omanyi obuto buno buyina kye bulimba omuntu nti olumu tebukuwa mukisa kulowoozaako nti olikula kakati waliyo omuntu n'akola ekintu kimu ng'akikozesezza buto n'atuuka eyo mu maaso ng'alina ebyamaanyi byagoba omanyi mu bukulu ye wali ssente mu bukulu ye wali obuvunaanyizibwa obuvaamu ebintu eby'enjawulo bw'oba oli muto oba otunuulira just kusanyusa busanyusa bulamu bwo okusanyuka mujjukira olumu oba wakava ku ssomero mu ssomero baali bakuprotecting bakufuga nnyo kakati bw'ofuluma essomero obeeranga embwa ensibe ebadde mu kayumba okumala olunaku lulamba bw'efuluma twalina embwa waka naye nga bwe bagisumulula esooka n'edduka n'eddeeri nemala n'edduka n'ekoma nemala n'edduka n'ekomawo okufiiringa empewo eyo ey'ewabweru eyo naye ekyo kibeera kyakaseera buseera tosobola kukikola bbanga lyonna kyakaseera buseera kati n'obuto kaseera buseera kalina obudde bwako nti bw'ofuluma essomero tugambe at 18 obudde bunene nnyo bw'olina obuyina between 18 and 26 27 tutandika okukuba nga tutandisa okukuba muto because oba otandisa okukula naye ako akaseera akatono ako ate kasobola akaseera ako bw'okabala between 18 and 26 gy'emyaka giri 7 naye emyaka egyo 7 gisobola okukostinga emyaka emirala nag'ogenda okubeerawo mu bulamu bwo obeere n'ekigambo ekigenda okukutondowaza ng'okuze ekikyogenda okulwana nakyo okukakasa ate musufuna nnyo obuzibu okujja wano okulumba abantu abaleese pasiti y'abantu of course tujja netugamba nedda omuntu kirungi nnyo wabanga yakiyitamu mumuleke naye ate ne bali abakulumba nga bakozesa ebyafaayo bo nabo tebalina buzibu kubanga byali byafaayo byo ate tebasobola kubijjawo because omuntu atalina byafaayo taba muntu kakati weefuba okulaba nga ebyafaayo byo totuwa buzibu kujja kukuwolereza nga batandisa bakomezaawo akatambi ko bakomezaawo ebyaliwo kubanga ffe twagala okulwana okukola kyokkuwolereza olina kyosobola okuleka Abitex ababuulidde tewali kipya era tobeereyo nemutandika okwemikiza negamba nti ayogera ki atakikola nkaamukuba ejjinja teyajja mukuba jjinja kuba bwe bina babikola naye awo ebikoleddwa si bwe birina okukolebwa so tukyali baddugavu tusigale nga tuli baddugavu ebintu bikole in the right way